Wagwan Kampala, Uganda. Wagwan everybody. Mugama mutya bana Kampala, mugama mutya mwenna abatuuliriza okusinziira wano ku mukutu gwafiye omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Wetwogerera Sheebah agenze mu maaso n'okuba nti Ayolesezza Omutindo era nga Sheebah siwa kukakati bwagenze Ebungerezza nakuba ab'Ebungerezza endongo n'avaayo nga bamatidde era nga abasajja bonna yabalese basabalade anti waka yabadde kiriya nnyo ng'agenda mu maaso n'okuba nti yesala obuntu obusikiriza. Kwenosho kwabaddeko ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Mansuru Semanda aka One Bad Man King Sir, the vocalist mpola atenga ebyo bikyali awo omwana mbula kalevu emububuka omuto amanyikiddwa nga King of the East One Pallaso kiyakoze erutembe enkoko ekikola abaana. Pallaso yakubye sho ensi netya era nga obaolyawo omuvubuka ono ogwetwogera atandise okuba nti awandika records n'ogenda mu byafaayo bya music industry ye Uganda kubanga byakoze abikoze. Is a legend in making kubanga byakoze abikoze agezezako kuba nti asitula omutindo. Wetwogerera Sheebah Karungi ne jjaayiwe amanyikiddwa nga Jeff Chiwa bali mu kwepima ku minzaani okulaba ani asinga. Omwana Sheebah takoanga kwambala buketere ya busaze London n'emyoka tugenda kuba nti tubikutuusaako nga bwe biri osooke obeere nti obimanya. Ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga era nga ne video eno ngenda kusaba osobola okuba nti olaba eri sponsor ne basponsor abakolera ebisigo ne film soka tugendeko mu basponsor tuloke tulere nti tukomawo natera. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi officially Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Nambange Kibuya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti subscribinga tanaba genda osubscribinga kati tusobole okuba nti tutambula ffenna. Njogera ku mukyala olunaku lwaleero, omukyala feminist mu Uganda, omukyala eyagenda mu maaso n'okuba nti asitabolinga okuva mu ghetto ze Kawempe n'asobola okuba nti abikola. Uyo bwayise mu Karaoke n'avaayo wali ku Kampala High Table, we yalinga ku High Table ku Kampala Road n'ajja mpola n'agivuga straight paka Makindye ku Never and Good Life. Awo no Jeff Chiwa we amulabira n'amusayininga. Njogera ku Samari Karungi oba omukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheebah Karungi olunaku lwaleero. Sheebah kiyakoze London enkoko ekikola baana nze nkiddamu kino nze mugambira abawinirwaji bamwe nti bagenda mu maaso n'okuba nti basitama n'okuba nti balaga enkode onono enkodi agiraga tabuuzizaako na naiba agiraga nga tatidde na jjajjawo bataata we ajjukira ne taata we yafa nga tamusonyerwa kulaga enkode. Omusajja omukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheebah Karungi yasobola okuba nti akunamira abeera nabo ne bakikakasa era nga buli mukazi eyageze n'omusajja mu show eyo yasobola okuba nti amusiba ku nkondo kubanga yabadde atya Sheebah okuba nti amutwala n'okuba nti amubba mpola. Sheebah Karungi yatuse ku stage nga yesaze, I call it animal print oba ekintu kiringa bwe kityo nga yesaze akatimba obugoye bwonna bumpi agenda mu maaso n'okuba nti alaga waka era nga abaana b'Ebungereza bagambye nti ono bulijjo tumulaba bulabi ku TV nakulaba mu nnyimba ze ku YouTube naye ng'ate omukyalo ono watabu bw'ati jjukira figa agoizo
zonna azina newankubadde nga mukyala mukolokolo. Sheebah Karungi yasobola okuba nti alaga ng'asitama wansi wati abantu ne balaba ebisambi eddulu n'ekuba ne bagamba nti maama Sheebah yagenze nga wansi godawulo bwasituka bwanyenya kabina bakakankanya bwati bakakyusa mpola abasajja ne batandika okuba nti bayiika enduusu nga bagamba bw'otagenda na Sheebah onaagenda nani. Firimu ne zitandikira mpola abantu ne batandika okuba nti obufaananyi nga bagamba nti nokiyingira nokisaba ku nkode yakyo kino ekyana kiyinza okuba nti kibikola kyonna oba kirina nnene oba ntono naffe tetumanyi naye nga nnenenenemo bwe batyo bwe bagamba. So n'olwekyo Sheebah Karungi agenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo yes abikola byonna yasobola okuba nti atambula n'akola buli kimu kyakola mu butayimu mpola okutandika okuba nti abikola byonna. Yakyankanyiza London abasajja ne batyo ne bagamba nti wewe wapidul sana wewe mama nga bwakyusa bwabikola bwabikuba byonna n'abikyusa mpola nengamba nti wagwandea. So Sheebah Karungi ati agenda mu maaso n'okuba nti abikola. Yakubye London sebo n'agiteeka ku ttaka Colonel Show okwabaddeko ne Baddest King Sir naye yagenze bakubye London endulu nekwa abaana mwe musaaga mwe musiba mulamu mpola producer so kompisize kabi fananyi ebya Karungi ngagenda maaso n'okuba nti asitama agenda mu maaso n'okuba nti mpola agenda mu maaso n'okuba nti yes ondagako Sheebah ngagenda mu maaso n'okuba nti abikola mpola abaana bakimanye ng'ebyo bikyali awo nzikiriza twasobola okuba nti tutambula straight out from Kampala up to Entebbe netusanga musajja mukulu amanyikiddwa nga King of the East wanusaka free boss bad man Pallaso kiyakoze Lutembe one man show muganda wange Pallaso muzibu nnyo tawoneka buganda wange yasobola okuba nti ayingira Lutembe ensine yuguma nze kama kogera nabadde kugaliye nabadde nga ndaba buli kimu ekyakola. Pallaso yatuse ku Lutembe beach zabadde sawa ezekiro omusajja watu mpola era mukuba nti yakatuuka bwate yasobola okuba nti asindika musajja mukulu amanyikiddwa nga gavana ese okusobola okuba nti agulawo nakuba akayimba kamu bakayita Stegomba mpola gavana navaako omukulu nagenda maaso n'okuba nti yetegeka emusiraba bwamuyimbula nayita saka free boss endulu nekuba yasobola okuba nti ava mu kayumba akeyabaddemu ako kebazimba around beach mpola natandika okuba nti atambula nga bakajama bagenda mu maaso n'okuba nti bamuprotectinga n'emusajja we amanyikiddwa nga DJ Ham Tunes nga bagenda mu maaso n'okuba nti obolyawo babikola. Pallaso yalinye ku stage natandika n'akayimba akamanyikiddwa nga ndikuwaca akayimba kano kaddiini abantu ne bakuba enduulu nga nze ndaba ndi ku stage mbakenga mpola ne livaayo ne litandika okuba ennyimba Pallaso Sheebah team no sleep Pallaso Sheebah team no sleep endulu nekuba muganda wange awonge ekisajja kibanywezeza tanapu yabadde yattapu muganda wange ng'okufuna abantu bali nga totegeza muyimbi mulala wetaaga abantu nga bayimbi balala nga bataano abakabi. Omuvubuka Pallaso yagikubye bino byekugamba bya ddala. Omuvubuka yatuuse ku stage na introducing musajja mukulu amanyikiddwa nga Fabian Music okuva mu Firebase era nga gyonna abigamba from the Firebase Entertainment crew. Allow me to introduce for you yes Fabian Music out the streets of Kamota. Omuvubuka najja ne bakuba oluyimba olibomu eyatuukirira mpola ne balukuba endulu nekuba. Pallaso nagenda mu maaso n'okuba nti era ashokinga crowd n'abantu abalala begenze mu maaso n'okuleeta omuvubuka amanyikiddwa nga Latigan bayimba ne Pallaso oluyimba baluyita nsaba eddulu yakubye ne bagamba nti gwe bayita saka free boss omuvubuka yakubye sho muganda wange nga tolina osobola okuba nti oyisa kigere oyo Pallaso nkubuulidde mukambwe ddala yasoose n'atambula sitede ngamba ti gwe muganda wange wagwana n'agikuba mpola. Abantu nno babadde bagumiikiriza abantu bagambye nti Pallaso ne batuuka ku ssaawa 7 ogw'ekiro tujjagenda mu maaso n'okuba nti
Mulinda. Golden Tour, Golden Boya. Pallaso is the Golden Boya of Uganda. Right about now, ali mu Golden Tour. Jukirange yevudeko. Alina chotera. Alina ole family nansana. Alina simanye yo bosia. Alina buwenge jinja. Otambula mpola mpola busia paka. Mpola mpola mubende. Ono muvubuka genda kubata. Alina koyima kagadi. Tambula mpola mpola eyo. Bajita yo masinde. Tambula paka mu Northern Uganda Golo side. Ajivuge mpola mpola juze soti musite. 17 mbale. Oyo gwe bayita Pallaso. Musibuka mukambwe nnyo. Nagenze netulira ku kalenda ye ngama chono guy watabo nnyo. Kiriza Obagana is the number limoja in Uganda. From the musical family, mpola mpola mukona chagira maso kubantu abikola East African music family di Mayanja family. Tulina kyo tubula kubantu omugamba Saka Free Boss 2022 manyi galaga mpola mpola laga kumanyi Pallaso chakola mbabule kubantu mutambula na famanya ndobozi wa mtantambi Jimso chaliwa mwenga bulijo fat team Leon Island kutumideko Ivan Killer team Good Music kutumideko chaliwa ngi writer Dan Feeding kutumideko mimi Pallaso kutumideko anyo mulala chaliwa ngi outer team Good Music chaliwa nga mankidwa nga Isaac driver Pallaso kutumideko Isaac Ashman nawe kutumideko team Good Music yo nana mamba kutumideko chaliwa nga anigonde seyo Troy outer by team Good Music kutumideko buli chaliwa ngi mankidwa yes waliyo ne chaliwa nga mankidwa nga Destroy Courage nawe kutumideko team Good Music mwe namba tumideko bachaliba nga batambula nange sijja belabira Eddie Mo outer Rwanda kutumideko Promise Kings outer South Arabia kutumideko ogwe chaliwa amankidwa nga Ready Mo kutumideko chaliwa nge buli ali wano nenga fade team yona nze kutade big up news of kakome part 2 namawuli amala mtanta SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.